Omuwala ategeera atya nti mulungi? Tuyina ekizibu nti abantu bw'aba ayina ekyetaago ayina ekintu kyayagala passwordinga akirina okimuguza ku bbeeyi ye gy'alowooza nga bwe twagenda nti musumba wali mu butembeeyi naye waliwo abantu oli nga ayagala okutwala ekintu kyasooka kujerega naga wa engate eyo gyonsera n'okunsera temuli waliwo engate esinga bwesi ne bweziti ng'ayagala okkakkane ove ku price gye wasetinga ng'asoose kussa bbeeyi kussa kintu ky'otunda kati bw'okkiriza naawe n'okissa n'otwala ebigambo by'ogenda kimuguza akitwale ye asigala amanyi value yaakyo naye amanyi engeri yo kikujjako alina sooka kukissa value mu maaso go kati waliyo abawala bwe batyo nga oli alina kusooka mussa value then amuwe kyayagala naye ng'onaamugamba yasoose kutegeera value yaakyo nti ensi erina bwe brandings abakazi nga ekintu kyokka kye basobola okuwa abasajja kaboozi bakitunuliza because abasajja bakyagala ku bwereere kati baagala okulaga buli muwala nti kyosobola okutuwa eriyo n'abaweddemu amaanyi abalabanga abatasobola kuwasa kubanga buli gw'olowoozaako nti mulungi bwe bamugezezza akakkiriza kati kyenvudde nkubuuza nti kiki ekiraga nti eribeera topic omuwala ategeera ku kintu mulungi abamu balowooza nti obulungi bwabwe buli ku basajja abangi ababaddukirako ababakozesa ekizampo gy'oleese ennungi nnyo ey'omulenzi ono agenda ajjako embeera zonna ng'alinga sitaani gwe yawendula si mwesigwa naye anoonya abeesigwa ng'ate yagenda asuuza abalala obeesigwa toyinza kukwata kisero kya miyembe mu katale ngenda mu katale ogula ebintu n'ogenda ekisero ky'emiyembe kyonna ng'olumaalumako onoonya omwengevu naye ng'omala lumako okunoonya omwengevu ne giggwawo ate n'obagamba oyagala omuyembe ogutali mulumeko gino lwaki ogibalumirako lwaki ogirumako ng'ate oyagala ogutali kati bw'oba oyagala ogutali mulumeko gino gy'olumyeko ani gy'oyagala gw'oyagala agigule so kati waliyo abalenzi bagenda beebaka ku bawala kyokka anoonya mbeerera gwe embeerera ogitegeera bw'otyo kati abawala be balina okugaana abalenzi abo naye ate egambye nti balowooza nti abalenzi okubeeyonera balungi kyova olaba nti babuulinga bannaabwe ne mu high school ne babategeeza nti ekibe kyabakuumisiza embeerera tebalina bulungi wadde opportunities. Obulungi bw'omuwala obutegeera musumba saagala tumutunulize ku mwana ng'alina emyaka 2 oba 19 omwana addayo kuva mu buto nga nnyina amuyita malaaya ng'amuvuma omutwe ogwa kitaawe amatu gagigira simanyi gabangalala waliwo gwe nawulira omukazi ng'agamba omwana nti amatu gayimiridde ngo simanyi obutiyo bwaki simanyi obulima simanyi buno obutiyo obwa tractor yamwe amatu gamulinga obutiyo bwa tractor abakazi abamu babayitaga bagoba ku byalo namwe alengera bomugola amaaso naye kanagwera nze nkulaba yo olivaamu omuntu kati omwana oyo amatu akula amanyi ga tractor galinga obutiyo bwa tractor amaaso agomogola bumogozi emimwa omutwe gwa kitaawe gwa sengaawe naye bw'atuuka n'atunira senga already naye alaba senga mubi abakazi babeera depressed. Yes, kati ebyo byonna nedda usually ebigambo omukazi bweyagala ovuma omusajja atali nawo ono yabitwala kati omwana oyo ogenda olaba akula tamanyi beauty weeri nga tayeezuula kati muntu mulala yamugamba nti nkubuulire obulungi bwo buli mu magulu go so ojja kwesanga musumba tujja tutandikira okubanga twagala kwogera ku decision ey'okubanga omuwala asazeewo kati ngenda kwebaka n'ono ngenda kufumbirwa ono tusalawo busazi bayina bebe kozi twakolawo program oli naga ntasobola kulinda bayina bebe bakana bone bebafumbirwa nabo waliwo abawala abatalinda nga yagala funa sexual experience agenda ofumbirwa ng'obukodya buyigidde eno agenda otuuka eri ng'oba bagenda muwa degree oba PhD oba bagenda muwa omudaali ng'amanyi alinga nkima mu buliri kati ngeno eno ng'akyali girlfriend ng'agenda asoosinga nga bw'onoogamba nti nsaka amawulire embalala nensaka amawulire emoloto nensakako eno ng'agenda akuŋŋaanya obukodyo kati ne yeerabira nti ono gw'agenda otuukako omusajja yeekumya oba omwana omulenzi agenda mutya
kubanga teri muntu agamba nti ali naive. Anti ne mu bulamu obwa bulijjo eri abatwala application ne babagamba nti bali over qualified. Kati waliwo omuwala atuuka mu bufumbo nti obufumbo abasajja bali threatened by omuntu nga experience ye mukugu nnyo nti naye amutya kubanga ajja kwebuuza wabuyigirawa kubanga waliwo ne bebawasa nga tebabimanyi ogenda okulaba nga agenda afuuka kafulu nga yamweyigiririza ng'asanga bunaku oyongedde okuyiga nedda waliwo okuyiga ng'ozze n'osinkanayo anti n'osinkanayo senga kati oyo abo basenga bajja ku mizigo nga basajja bagenza okukola sibasenga waliwo kye tuyita on job training ojja ku mulimu nga tolina ky'omanyi ne bakubangulira ku mulimu kati oyo omuwala gwe babangulidde ku mulimu ali okke naye najja ng'alinga enkima ennyumba yonna agyetooloola tali okke mukwano tutandikira kubanga singa nali njagala bakugu nandigenze mu bakugu kati okutandika okukugukira wano mba neebuuza osiiba waki obala nti abamu oli agenda bano omuntu gwenyina si gwe nali njagala abantu balina okwegendereza era puroguramu eno ejja kunyuma eneddako ofubanga nnyo obutakyuka ku kye bakusiimirako kubanga abo baali babamanyi nti gye bali kwegamba yakuyigiriza kuba taekwondo okomyewo oli kickboxer okitegedde